Ochalaba okwanjula n'embaga. Kwana tulaba ku Delta TV tukole omukolo guno okutambula obulungi. Wabeerawo kye bayita best man, wabeerawo ne kye bayita matron nga batugenda nga bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'omukolo nga gutambula bulungi. Omugolo banyize matron abaawo. Omugolo omwami oba waliwo empeta etannagiraba weeri ng'onagamba yiino. Leero tulina bano. Ate nabo bafumbo. Bannange banyumye ate nga mbaagala nnyo. Omwami n'omukyala bakasozi. Nsanyusa okubalaba. Mwebale kubeererawo ba Muyombya. Sharita tukwebaza. Mwebale kutwambaza ffenna okunyuma nga bwe mulaba mikwano omukyalo n'akoze kinene. Atunyiriza, mugumiikiriza, ate naye yeekwatira mbambi. Muleete emikolo mwenna munyumenga ffe. Naye tukubidde akalambo bateekwa okujja. Amiina. Ssebo mwami Kasozi, abagole baffe beesigame ku ki okubeezawo amaka gaabwe nga masanyufu nga galimu essanyu ng'agamu? Katonda yentanda gye tubawa. Katonda bamwenkwase mu buli kye bakola. Bakommuniketinge bo wakati nabo. Omwami n'omukyala communication kiri critical nnyo. Kyonna kye mugenda ne bwe kuba kutambula butambuzi olaga muno nti ndaga wano n'amanya whereabouts. Ekyo kyonna kiba mu communication. Decisions zireme gamba nti nze nsinga amaanyi wabula bazikole wamu ate basigale nga bakozi. Kalaavu kanyuma nga mulimu kasente. Nga mmwe bwe mufaanana mwenna munyirira. Mufaanana nti mwakolamu. Tikugwe ne mwami Kasozi ani asinga okwagala munne kuba bannaye mwagalana mwetunuli tulaba asinga. Ewo mbagaliza birungi byereere. Mwebale kujja kutubeererawo. Banaye Sharita atwambaza tunyumye. Okitegedde laba figa neevaayo. Kuva ku kwanjula. Okuva kwanjula ate nga tubadde naye tutambule naye bambi. Ne Delta TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale ddeya sebo. Kale bambi toba ku Delta TV tugenda kuba nga tweyongerayo munda mu reception twongera okunyumirwa omukolo gw'omwami n'omukyala ba Muyombya. Nkwagala nnyo Sharita's Bridal World yeriko yerina okwambaza ggwe. Kwana tulaba ku Delta TV tukole omukolo gwonna gwonna gugumira nga kuliko kye bayita ba maids. Hi girls. How are you? Fine, thank you. Bannange bannamwe nga munyumye. Eyelashes zikyaliko. Olivier mumanyidde ebbanga ki? Olivier mumanyidde emyaka mingi. I met her in 2011. Nga tuli ku ssomero tusoma nursing. So we became friends until today. Bambi. Omuyinza mugamba ki olwaleero ku mukolo gwe? Wow. Olivia, thank you for being a good friend. A loving wife. Mulungi, I have so many to say, but I can't say it now. Yes. More happiness, excitement. Yeah. So she's an angel. Yes, dear. Baby, webale kwagalana. Mukama yabikola kisache. Sharita zebambaze etya ne kubakolako. Bana, ngawe mundaba. All the hair, everything. Sharita, thank you very much for the customer care and the good services. Waliwo omulala. Banange tubatumidde mujje muwagire ku Sharita ebintu byonna.
Selekita. Ebyuma byumba. Olivier yasasudde tumbula ebyuma sinakaba kisuke. Katonda ow'ekiseera ajjudde okusasira tukugulumiza tukutendereza era nga tugamba nti osaanidde kabaka wabakabaka naddala mu kiseera kino nga gwe ayi mukama wateekateeka era olunaku luno n'oluteekateeka Robert ne Olivier wabamanya nga tebannaba kubeera na mu mbuto z'abakadde baabwe era gwe ayi mukama n'ozimba obulamu bwabwe era gwe n'obaleeta awamu ekiseera kino ayi mukama tuteeka mu mikono gyo era nga twagala ayi mukama gwe otuule mwoyo omutukuvu ake mu kifo kino ekitiibwa kyonna kikke abantu bakulabe bakutegeerera bagulumize Katonda tukwebaza olw'okututuusa wano mu kiseera kino era tukwebaza olw'ekifo kino n'enteekateeka yonna kkiriza byonna byonna bigenda okubeerawo bibeere mu kisaa kino okwagalako ekitiibwa kyo kyokka tekiba kyolesebwa nsabira Robert ne Olivier obulamu bwabwe bweyongere okuba obw'ekitiibwa bakulesa ekitiibwa kyo era kubayimukamo bateekeko obukuumi bwo mu byonna byonna era babeere nga ddala bakulembeza gwe ebyokulya n'ebyokunywa ebiteekebwateekebwa n'ebirala byonna byetugenda okuyita mu kifo kino ebigambo ebigenda okwogerwa ennyimba ezigenda okuyimbibwa kkiriza tusanyuke ebyokulya tubirye ddala bikole omuwendo omunene mu bulamu bwaffe ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Katonda ow'ekiseera ajjudde okusasira tukugulumiza tukutendereza era nga tugamba nti osaanidde kabaka wabakabaka naddala mu kiseera kino nga gwe ayi mukama wateekateeka era olunaku luno n'oluteekateeka Robert ne Olivier wabamanya nga tebannaba kubeera na mu mbuto z'abakadde baabwe era gwe ayi mukama n'ozimba obulamu bwabwe era gwe n'obaleeta awamu ekiseera kino ayi mukama tuteeka mu mikono gyo era nga twagala ayi mukama gwe otuule mwoyo omutukuvu ake mu kifo kino ekitiibwa kyonna kikke abantu bakulabe bakutegeerera bagulumize Katonda tukwebaza olw'okututuusa wano mu kiseera kino era tukwebaza olw'ekifo kino n'enteekateeka yonna kkiriza byonna byonna bigenda okubeerawo bibeere mu kisaa kino okwagalako ekitiibwa kyo kyokka tekiba kyolesebwa nsabira Robert ne Olivier obulamu bwabwe bweyongere okuba obw'ekitiibwa bakulesa ekitiibwa kyo era kubayimukamo bateekeko obukuumi bwo mu byonna byonna era babeere nga ddala bakulembeza gwe ebyokulya n'ebyokunywa ebiteekebwateekebwa n'ebirala byonna byetugenda okuyita mu kifo kino ebigambo ebigenda okwogerwa ennyimba ezigenda okuyimbibwa kkiriza tusanyuke ebyokulya tubirye ddala bikole omuwendo omunene mu bulamu bwaffe ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe.
mukyala bwe okwanjula n'embaga